Omulungi atulaba nkwaniza nnyo mukadde kano wetukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Wabaddewo okukendera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Entebbe yabadde ewezezza milimitaazi 19 n'obutundutundu 6 so ng'ate yo mu Tororo zaaweze milimitaazi 10. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba okubeera nga gusaasaanidde amasekkati ga ssemazinga wa Africa omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale so nga ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okeera okwaka nga bwe kakubaakubamu. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubirayo oluwandaggirize mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe olw'ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwememula. Ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 33 mu kitundu ekyo eky'eggulu. Kampala n'Emiryango tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28 so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Dubai, Doha ne Mumbai tusuubira akasana okwememula so nga ate yo mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde oba obw'ekinnyikaggobe nga n'ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 13. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde. Nze Lubega Micheal.